Kale mwena bali ku mukuto gwa Daily Still Hope tubagala nnyo. Bali ku Daily Still Hope 2 testimony tish ate n'emikutu emirala mwe bali kuwanga ate mutugoberera Mukama tukwebaza olw'amakya amalungi kubanga bukedde nga tukyali balamu ekitiibwa kiba kikyo n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye byonna bye tugenda okuba nga twogerako mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde amina. Kale lunaku luno lwakutaano nakuzomezi zino ziddusa 25 omwezi ogwokuna omwaka 2025. Wow, tugutwaliriza lunaku lwa leero atuze n'omulamu gugamba ensolo yaani. Wanga tukyali mu guno omulamwa okufa kwa papa kuko bingi ebigenda okubanga ate biri unveiled abali school fees bagamba oti awo nti bigenda kulabisibwa bagulukirwa ebyandikibwa byobadde osomako ng'oza bijja kutukirira nga n'akawanga kafuukadde ettaka kale bigenda tuukirira ng'okyali ku nsi kuno okyatambula. Kale buuza kuba balamusizaako mwena abeekumidde ku mikutu egy'enjawulo eza Daily Still Hope mukola kyamaanyi nnyo n'okuwaayo obudde bwammwe ne ssaddaaka eyo mwebale nnyo Mukama batwale nnyo omukisa nga muwuliriza era nga mutulaba mu Kristo Yesu. Amanya Kanyikeddeki. Kale Kanyikeddeki aba atudde awo kubanga tetukutwalira ddala mu maaso. Olunaku lero tugenda tutunuulira ensolo yaani. Who is the beast? Wengamba what is the beast mba luzungu lwa lutufu. Barufu. Who is the beast? Ensolo yaani. Kuba tusoma mu Bible ensolo ejja kuba n'amayembe ejja kukola kino ejja kukola kiri kakati omanyi nadde nsomesa mu kilaasi sebundi teacher kituufu so naawe ayagala okwegatta mu kilaasi egino kilaasi yabeegayirize bakiyita tish intercessory class mbadde mmanyi wadda ku nnoni kusoma bya mwoyo amiina kakati nadde nsomesa omu nansasa naŋŋamba mbu ye yadde amanyi ensolo bujja kuva eri ntandika okulya buli omu naawe ate nnono oyo mutuufu wandibanga obadde olina mind wetyo endowooza wezityo ng'omanyi weboogera ku nsolo ng'omanyi kisolo kijja kuva eri kijje kirye kijja kuyigganya abakkiriza ng'omanyi kijja bagoba nti wuuyo kikusanga mujanyaniko okufubutula naawe oyinza okuba nga oliwo otyo n'endowooza tunakomekereza asheeno ojja kuba otegedde ensolo yaani. Kakati mu Bayibuli b'ebitabo bibiri w'osanga beast ensolo eyo ekitabo kya Daniel n'ekitabo ky'okubikulirwa omuzungu kyayita Revelation w'osanga we bannyonnyola ensolo bitabo bya tojja kisanga we bayinza okikonako indirect naye wano bakireeta mu bulambukufu bwakyo bakibikulira ddala era osoma okubikulirwa osangamu ekigambo ensolo emirundi 37 ozogera ku nsolo especially oba osomye version gye bayita King James version oba New King James version ojja sanga nga ensolo eyo bagikonako emirundi 37 kulira kakati njala tutegeere ensolo eno yaani kuba ensolo eno muntu si nsolo nga gwolowooza ensolo eno muntu kati okutegeera ensolo eno olina okutegeera obubonero bwayo symbolic oba symbolism ezo olina osooka okutegeera okimanyi nsobola okutegeera obubonero bwo mbulaba bulabi ne mmanya nti yeggwe tugeze nga tukyali bato waliwo omuze gw'okujja ajjako ttaala ng'oyo mwana agulina era olaba ajja kazzaako ogamba oyo Peter nga de tomulabye otegeera butegeezi n'ogamba yoyo olaba ng'enva baggyemu ekifi n'omanya oyo Yakobo oyo Yakobo yeyakutte mu nva yalina omuzoogo so abantu abamu kiba kyangu oba identifyinga n'obubonero bwabwe kituufu kakati nawanene ensolo kyangu nnyo era kijja kwanguwira okugitegeera
kasono otegeera enkola yaayo oba obubonero bwayo pulira kakati akabonero akasooka kolina otegeera oba ensolo eno kyejjo kiikirira ye civil governance oba government mpuliriza singa civil government mwaba atalya school fees nze namulya namulya government z'amawanga civil ekintu ekiri civil kolono like asasoma civil kitegeeza oba ekiri modernized ng'ovudde mu bintu ebiri traditional omuntu agamba civiliki weeyisa engeri eri civil kitegeeza vaamu eri enkadde eri etategeerekeka omusajja w'oluganda yatugamba nga primitive kakati namwe oba mwali afiize mwabamanyi kakati nze nkugambye nti n'ensolo egenda beera so civil representing oba ekiikirira civil governance oba governments zino governments ez'ennaku zino enfuga omuzungu ayinza okiyita ya demokrasiya naye nga si ya demokrasi bwenfuga ereeta eddembe ly'obuntu something like that naye school fees oba amulya ojja kulaba ojja kukakasa lwaki okusoma kulungi kikituufu kakati tugambye ensolo eno gisanga mu Daniel nomukubikkulirwa kale njala tutaganyula ebitabo ebyo ebibiri tulabe oba ebitabo ebyo bijja tunnyonnyola n'okututegeeza ensolo yaani pulira kubanga bwe bitatuwa tewali wala tugenda kijja tetulina katuna taganjula kubikkulirwa 13 okutandikirawo pulira 18 tusome ne Daniel tujja kwesiba mu ssuula ey'omusanvu eyo tulabe ensolo eno kyeki pulira kakati njagala tulabe Daniel ne Yokaana endaba gye balabamu ensolo eno oba efaanagana wayinza webanga ekontana kitegeeza waliwo obuzibu naye webanga efaanagana kitegeeza ensolo eyo eri emu pulira kakati bwe tugenda mu kubikkulirwa 13 olunyiriro olusookera ddala lukulaga ensolo eno yali eva mu mazzi pulira Yokaana agiraba nga evaaki efubutuka mu mazzi eva mu mazzi puliriza era ne Daniel 3:7 akulaga nti ensolo eno yali evaawa naye eva mu mazzi basomerewo tandikidde mu kubikkulirwa bakuba mpewo 13 agamba bw'ati agamba nti ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7 Okitegedde yalina amayembe meka 10 n'emitwe meka giri 7 genda mu Daniel tulabe oba kye yalaba kyekyo twatuuse dda mu Daniel essula ya 7 olunyiriri lwa 3 luluno lugamba luti n'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja ne zirinnya ezitafaanana zokka na zokka meka nnya zivaawa mu nnyanja Yokaana alabye meka alabye ensolo emu ennene ng'evaawa naye eva mu nnyanja kyekugambye nti ensolo yali evaawa mu nnyanja akabonero akasooka twagala tegeera nsolo ki eyo kubanga Daniel wano akwongeddeko additional information akugambye zaali nnya naye emu nga tefaanagana zino 3 wekiri kati ye Yokaana yali ayogera kubategeera amangu ye yagendera ddala kweno enene yali etafaanana ye gye yakoonerako ddala yagamba sijja kweregana kubanga yo gye twetaaga okutegeera ziri bazirambulula naye ene egenda okujja eno ey'enjawulo pulira ye Yokaana gye yagendako direct agenda ne bakwikiraana bakwikiraana kakati akabonero akokubiri nti zino ensolo zombi zaali zino ensolo oba ensolo Yokaana gye yalaba ne Daniel ensolo ze yalaba zaali zoogera ebigambo eby'okuvvoola
omuzungu kyayita batya blaspheming okuvoola omutonzi. Tusomera Daniel 7:8. Daniel 7:8 natuuse dda mukama wange somawo agamba bw'ati agamba nti n'akebera amayembe era laba ne wamera mu go ejjembe eddala ettono ne mu maaso gaalyo 3 ku mayembe ag'olubereberye. Agamba bw'ati ne gasimbulirwa ddala era laba mu jjembe eryo mwalimu ndagaya 8 yokka 7:8 sebo gye ndiko ekyagenda mu maaso. Agamba nti n'akebera amayembe era laba ne wamera mu go ejjembe eddala ettono ne mu maaso gaalyo 3 ku mayembe ag'olubereberye. Agamba nti ne gasimbulirwa ddala era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Genda kwa 25 awo nyine 7:25 natuuse dda. Agamba ebigambo bino era agamba nti alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. Sikyekyo kuvoola kweko kwennyini. Yokaana agiraba eweereddwa ebigambo ebivoola naye okuvoola kuno abantu njala bategeere nti tagenda kujja avume direct, agenda kujjira mu Bayibuli naye agirowalinge agikakkanye mu ngeri y'okugivuunula agenda gikakkanya. Agenda kuba ng'ayogera Katonda naye nga engeri gy'amunnyonnyolamu ng'amukakkanya wansi. Mpulira kati gwe atalina kubikkulira tojja kutegeera, sijja kumanya era ojja kulaba ng'ayogera Katonda era mutendereze iraga bannaye katufenna tusinze Katonda tukole ki naye agenda okukomekereza ng'agala naye ebintu bya Katonda ebyo taliyo. Kale engeri gy'agenda okuvoola Katonda kuvoola Kristo kubanga n'ensolo si kyangu okuvoola Katonda direct, evoola Kristo. Kasito kakkanya Kristo oba omaze okuvoola Katonda. Pulira tuvola nti bano baganda baffe abasiraamu baki Katonda bamukkiririzaamu gyali naye bavoola Kristo. Kati awo buli woyogera ekigambo ekivoola Kristo oba oyogedde ebigambo ebivoola Katonda. Kati ensolo egenda okukola tegenda kukkiririza mu Kristo n'ebyo yakola. Era ebegenda kwogera ebigambo ebimunkinga ebikudaala byamagero byonna bikubemu ebituli naye akukomekereze ng'akugamba tusinze Katonda. Mpulira ndowooza okirabye kati sooka osomere kubikkulirwa 13:5 n'omukaaga laba ensolo eyo ebigambo by'ensolo eno nti eweereddwa egenda kuba n'akamwa akavoola Katonda. Okitegedde? Kitegeera. 5:6 okubikkulirwa essuula ya 5 amini 13 asirong kyekiganye. Kale kakati tugenda ku point eyokusatu. Point ojja kwesomerawo na Bayibuli. Point eyokusatu ekugamba ensolo eno yaweebwa amaanyi naye ng'amaanyi ago w'osoma okubikkulirwa it's the same time period yemu w'osoma ne Daniel period yemu. The duration of power is the same for both beasts in Daniel and in Revelation. Pulira kati tusomere tulabe twatuuse dda oli wa mu Daniel we twatusooka oba oli mu kubikkulirwa? Mbadde ntuse mu kubikkulirwa. Kale ebikkulirwa soma 13:5. Ebigambo ebyo tubiwulira. Agamba nti neeweebwa akamwa akakola ebikulu n'obuvoozi. N'agamba bw'ati neeweebwa obuyinza okumala emyezi 42.
emyezi 42 kati ye Daniel yayogerera mu myezi yayogerera mu seasons mu biro oba mu myaka mpulira kati gena mu Daniel esula y'omusanvu olunyiriro olwa 25 olwa 25 lutugamba ebigambo bino agamba nti era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo agamba nti era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwebiriggwaawo ebiseera n'ekiseera okutuusa n'ekitundu ekyekiseera so in simple terms Daniel yali ayogera ku myaka 3 kitundu ensolo eno mwegenda okuweebwa amaanyi mpulira okubanga evvoola etulugunya ekola buli kimu so yatulabe Daniel alina wakotinza awo ddamu ngoye njagala tutegeera 25 agamba nti era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo agamba nti alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka okuwanyisa ebiseera n'amateeka n'ebiro betulimu kalenda zetutambulirako kituufu z'Abaruumi ennaku ze mucelebratinga z'Abaruumi benyini basobola nosalawo kati ku luno guno omwaka Easter tugiteeke mu Gwokusatu leka naawe kati ate omwaka ogujja batere mu Gwokuna mu 18 kati ate guli ndowooza tuteeke mu Gwokuna awo nga 24 bakyusa biro ye n'ensolo mpulira yaweebwa amaanyi okukyusa ebiro n'amateeka n'ebiseera era amateeka gagenda okujja makakalinyo mu nsi zino ez'abazungu endala go gajja dda tokkirizibwa kwogerako Kristo mu public mbankoze kibi okwogera ku Yesu mu lujjudde musango ngenda luzira bakutwala leka naawe toteekeddwa kugenda wa neighbor mbwe nkubulireko enjiri tebikirizibwa akusiba omumalako eddembe lye oba musawo ngolawo omulwadde ali bubi naye ng'essaala eyinza omukolera n'ogeza ogimusabira luzira kisimba nkoze ekyawo nkoze omusango omunene ogwa naggomola pulira omumazeeko omulwadde eddembe lye okumugamba Katonda mbasa omuwonya bamulinyirira olinyirira eddembe lye okitegedde nkitegeera kali mu nsi ezo endala okusanga ng'okalakala ne Bayibuli balina n'okukuyisaamu empi ez'amangu lwaki otambula ne Bayibuli yes okusanga kati ekkanisa mwezi ensi eri ku mulamwa kizibu oyinza ovuga kilomita 10 ng'onoonya kanisa kati ebintu bikyusa amateeka bagakyusizza sokoleke ati kati waliwo eno Bayibuli gye tulina erimu ebitabo 72 nayo bagikyusa nayo yeyaabwe ebyabwe bitabo 72 kati bagenda bakyusa balitandisa oleetaleeta agatabo ga Enoka biki the forbidden books ezo batandisa ozireeta batandisa okyusa buli kimu batandisa okyusa Bayibuli kyegamba Bayibuli kyeyita nti okukyusa amateeka Bayibuli ebisiyaga ebivunaanira ddala kibi bagamba nedda Katonda ayinza okuba yakola ensobi ng'oli mukazi naye nga wakulira mu mubiri gw'omusajja okakasa kale ayinza okuba kwolwo yeerabira yali asumagidde n'agenda nakuwa omubiri ogutali gugwo najja abongoota nakusulako olunnabe olina eddembe okufuuka omukyala okweyita omukyala olina eddembe okwebaka n'omwanawo mu luzungu kye bayita bata Incent. Olina eddembe ate Bayibuli tekwaki bagenze bakyusa olina eddembe okuwasa pusi nga yeba ye mukyalawo olina eddembe okwebaka n'eddoogo waluwa kakati bakyusizza amateeka ensolo yaweebwa obuyinza ensolo kati obuyinza etandise ekyusiza buli kimu mu nsi z'Afrika tufeesa tukyaganya amateeka gaabwe etufeesa
oyagala kawogo kkiriza etteeka mukwate mu mateeka gano mugakyuse mukiriza amateeka g'ensolo gatandika okufuga gafuge ebawe ku kyokulya ne kasukaali kajja kujja kibala kyebabagamba mu kubikkulirwa we tugenda wansi nti ejja kufoosinga omukulu omuto w'eddembe atali wa ddembe okugisinza atalina akabonero ka nsolo eyo tajja kutuna newankubadde okugula sokoleke bigera kundibirira bajja kujja Uganda babagambe watemukiza amateeka g'abasiyaga teri kuddamu kutunda bintu byamwe mu mawanga gaffe affe wano twabigaana kyekirungi ewa affe wano okugaana ki wane Kampala Uganda ogana ebisiyaga titwabigaana naateeka kuno omukono waliwa obeerawa oba Uganda gende musidi olibi ndeka naawe waneyo bameka be baali basaliddeko omusango anti kakati olw'okuba tubawamu akadde beetereze bakambwe nnyo tetusaaga eri ensolo yaweebwa obuyinza pulira teri kutunda Uganda oba Kenya oba nsi ki temugenda fulumya kintu kyammwe ate eri yewali akatale akaliko akasente nawulirako ebiseera ebyo Kenya yagobya byamaguzi ekyokuva eno ne bitudibirira amata kasooli teri kulinyeeri kakati bana basajja bajja tuula eri weba muganyi kino teri kusobolagana naffe sookoleke kino kyempulira kye bayita sanction nti ensi eno temuddamu kusobolagana ne baneeno batera zikozesa ne mugundi gundi mu ntalo nga baagala okakkanya ensi eyo ze bayita embagoes baso kati embago zigenda kudda wano nti mukkiriza nti n'abasiyazi balina eddembe nti nedda tetukkiriza ate kati mwesobolagane mwekana mwekka mwabamanyi mulime kasolo wamwe mumweriire teri wadde ekikumi kyetugenda bbawa tetugenda kuddamu bafacilitatinga akasa tuli independent ewa ffe twemalirira eki baba nesaasira mutusaasire bannange etteeka eryo katuddemu tulitunuulire nga tuteekayo akawaayiro empita gye lyayitamu katuddemu nga bayita eri nga bafunayo abawaaba nga bateekayo biiru kooti egamba okusinziira etteeka gye lyayitamu nalifaidi ligobeddwa teridamira kuyita wano muddemu mulitunuulire ande befulanga muddemu mulitunuulire muyise eddala nti tuwadde ebbanga bweriki muddemu erowooze koma mwagala okuyisa etteeka muddemu mulitunuulire mpulira nga baligobye eri ng'omugaati gukola ki nga gunyooka guyingira nga babakkiriza okutunda mpulira kyekyo ddala ekyagambye nti eno ensolo egenda weebwaki obuyinza okukyusa amateeka n'ebiro kituufu kati awe batega kutemu yagakutemu dda okusinziira kuba erabeka nkubula ensi zonna constitution kwe zitambulira bayibuli kyo wekiri bayibuli bwe gye bakubyamu fotokopi tobba tokola ki byonna obba wano bakukwata musango biki kaakati ensolo egamba nedda amateeka tugakyuseemuko tugakwatemuko tugikwatemu sobola okuwasa muwalawo sobola okuwasa mugandawo kisoboka okuwasa ekisolo sobola okuwasa musajja munno musobola okutandika obufumbo we biri kati okitegere n'eddembe eryo osobola okwefuula omukazi osobola okukyusa taito ate ne bazegwanga erya UK kooti ensukulumu tojja byogerako wano yayisiza etteeka okusaba ng'oli maani nga weteekako woman ogwo musango yagoze kyamaanyi agenda gy'olina okukozesa yeyo eri nakyo gyewazaalibwa nayo si kukyusa mamu mister kyokka ng'oli mises kooti yagambye nedda kati wakyaliwo olutalo awo mu ggwanga eryaki erya UK kubanga kooti yo yamaze okuba nga egusala kakati tugende ku ensonga endala pulira ensolo egenda kulwanagana n'abatuukirivu the saints mu Luganda kyeki abatukuvu ba Mukama egenda kugulawo olutalo nabo egenda kulwana pulira bikula
oli waawo ndi mukubikulirwa olw'omusanvu 13:7 tulabe ng'ensolo eno erwana n'abatukuvu ba Katonda. Agamba bw'ati, agambe neweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula. Agamba nti neweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. neweebwa obuyinza ku buli kika olulimi n'eggwanga. Gena kulwanagana tobiraba saawa zino gwe noonya omusumba ali ku mazima mwana sajja bamulwanyisa y'amaanyi nnyo. Sokoleke akantu kano oyongere okukanyonyola. Agambye nti neweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula. Bangi abasumba abalemereddwa batendewaliddwa yabalwanyisa dda bangi. Ensolo esobola okujyawo n'ogustatementi esobola okuteekawo ogubeerabeera nti oyali wati nze mbadde manyi nti just batweyogeza byaffe bani ensolo anti eba ekozesa abantu ate bagamba ekozesa ki? Ensolo ekozesa abantu. Kale ke kankubuuza ekyo wali owuliddeyo oba wali olabye amawulire agakyase nti faaza yakoze kino? Nedda. Naye omanyi ebikolwa bakola bingi naye bakola ki? babibikka. Ensolo ate esobola okwanika owaayo naye mbu pasita niwaba nga si pasita awo Oluganda gyasi alina bayibuli ye sitaani amukemyawo akoze ekintu amawulire omanyi kyegakuba zino zibukedde pasita bamukwatidde mu loogi nebabigeza naye ng'oza pasita Oluganda ayinza okuba yakaloko ka wiikisi 2 emabega lwakuba bo buli gwe balaba ne bayibuli pasita era ago bayinza okugakuumira mu mawulire wiiki namba enkeera ne bakomyawo omutwe pasita gyo gwe bakwatidde mu loogi agenda mu kooti ne bagakomyawo ebipya bizuuse ku pasita yakwatibwa mu loogi. Olwo olupapulo bakyusangamu bukyusa ne bakomyawo luli mpulira bino bikanga pasita yakwatibwa ensolo girabye eguddewo olutalo ne bafulumya amawulire olupasita ali wani ebibya ebizoozako oyo pasita ne bamukyojja paka ng'awanguddwa. Mpulira kyekyo ensolo yaweebwa amaanyi okulwanagana n'abatukuvu ba Mukama n'okubawangula nebawangula okulwana buli lulimi buli kika buli mawanga erwana okuvira ddala mu nnyumba yeewamu gwe lokokolabe mu nnyumba yeewamu mwe bagenda otandika okulwanagana naawe ab'olulimi lwo bennyini kituufu ab'ennyumba yo yennyini ab'ensi yo be bagenda otandika bakyejjanye ggwe okukomekereza nga tebakumegudde wansi tozeeyo mu bukatoliki kyekyo kye bagamba nti ensolo egenda lwanagana na buli lulimi na buli ggwanga na buli nsi bika kyekyo tolowooza nti egenda veera etandike kulwanagana naawe ab'emunju yo bennyini bekozesa anti kati ofuuse mutukuvu wa Mukama katulabe soka bakusojja ne bakusojja ne bakusosola ne bakuwalana ne bakwogerera nogamba owaki kampanike bannaaye mbivuddemu nabadde nsaaga ne bakuyita mu lumbe n'oganda kaali ogenda olaba nga weetuluga kakale kangende ntuule ku bbali mpola pulira ennyama gye bawonzeeyo gwasooka okusika ekifi anti eri abagamba nze wengendayo sirya nnyama sirya mmere yaabwe ye enfumbako yange ku mabbali kakati ekibuuzo kiri nti
ogenda ku kyalo ng'enkuba etonnya etonyera ekyalo kyonna nebakuba mwina bakubalira mu nkuba bekoza je enkuba be yakubye niwoba oyimiridde ku bbali g'ekyalo like oli wakiri ekyalo nkuba gyetonye katoza kuŋŋamba nti oli mu presence yaabwe kuba bino bye bakola biri so spiritual than physical wekiri kabanza kanfumba emmere yange kambeere bagenda kusamira bayita amanyago bajje bagaba n'ekibiriti tetulina kibiriti kumbe bagaba ku makyoto wadde 10 ng'owaayo ng'oza ebyabe sibirimu nze kasitandi ndi ku mabbali pulira bena natugula ku mata bale kino nga gwoli bbali ze sibirimu ebyammwe naye amata gaabo ate bagezi bayinza oyita mu muntu yenna ne batagamba direct ne bakusaba kirala nnyo naye nga bagenda kukola kirala kati okwewala ebyo byonna tolinnyayo nange wali omwe yankeera nali simanyi kakodyo kaaliko naye namugwamu luvannyuma so eno ensolo engeri gyegenda olwanyisaamu abatukuvu ye eri so technical and spiritual ya bwongo nnyo tosanategeera goza abe wamwe be bakulwanyisa kumbe ensolo omeggana nayo ate kati wetulaga ba mu nnyumba bennyini baanabo be bagenda okugulako olutalo timama alekerawo tuleekaanira osaba ffe tetwagala tusabira wano ffe tulikola kati nti mama sirika biveemu olemerako nga bakubira poliisi nti ate kiki mama atumalako eddembe lyaffe eriwo bwe bwange atuwoganira muje mu mutwale abaana bange baanabo ate bakugambye ensolo egenda lwanyisa buli kika nga ndi ku kyokubatendeka nja batendeka ate bazadde benaku balina obwo obudde olaba yetamanyi kusaba kati omwana amanya gwe embwa ezalambwa okitegedde nkitegedde ensolo egenda weebwa amaanyi okutulugunya abalonde era amateeka gajja kujja mangi naye nga gatunuulidde mulokole ng'abalala bonna tegagenda kuba nga gabakolako tegagenda kuba nga gabakosa naye nga tageti ya mulokole mu Uganda waliwo biru gye bagala oleeta marriage biru nti omusajja akkirizibwa okuba n'omukazi asukka mu era n'omukazi akkirizibwa okubeera n'abasajja asukka mu 5 baagala kireeta baagala ddiisa abasula tuli ku ki ng'olina omukazi w'ewaka naye ng'akkirizibwa okubeera n'abalala 5 n'abatuyambako eyo bali ku ki baliwa abatuyambako eyo waggulu ewwa kakiiko kaffe ke twesiga mukama asobola obbayamba teri mulala bali balyalya dda bawanika buwanisi mikono basemba kintu goza balina kyayinza n'okuyamba bali mukulembe tewali so ensolo weetu wegenda obeera pulira mateeka egenda yitira mu mateekateeka ganyige ggwe bagamba oli pasita yagatandika kyaki atwagala ebbaluwa ya Makerere university eya theology elaga nti wasoma bupasita wasoma ebyobwongo anti theory bwongo twagala bbaluwa kata ogenda olabira ebifere byonna ebyasoma nga biyingira muki mu buweereza anti bya bbaluwa si byakuyitibwa tebigenda kuba kati byakuyitibwa kole bagenda gijjawo anti ensolo yagakyusa buli tteeka kituufu bajjewo koolo bateekewo certificate mu Rwanda yekiri tulaba kati ensolo yakireeta amabible studies mayitirivu bagenda mu makanisa muleete ekiseera kigenda tuuka nga batena certificate tosobola kutandika buweereza n'omubuuza era gye tulaga amakanisa gajja kuba tegaliyo nja kuba nsumba nyumba yaabwe nga n'ennyumba ebulako kwegana nti n'ennyumba yennyini mu boosumba mulimu 10 babiri be bakukkiririzaamu abalala ensolo yabamegga dda yabalya dda ate ekozesa bo okubanga nammwe abatukuvu mukubwa naye kakati oŋŋamba otya nina omukazi wange ate abeeyo n'abalala 5 anti lyetteeka lye baagala oleeta embwa ebintu ebyo bireese nnyo obutabangu okubeera n'omukazi omu anti mbu omunyanyiizaganya ajja kumma teri gikwatako ogumera obusungu omukole ekintu embwa ate bireese n'endwadde kansa
ate kansa vazi atya bannasayansi anti tumanyi bannasayansi b'ensolo bannasayansi b'ensolo pulira baba bagamba nti mujja lwala kansa kasatu wegatta olwala kansa ag'amazzi gavaamu kansa buli lunaku omusajja olina okwegatta emirundi emitono ebiri olunaku ekitono pulira naye ate osobola n'emirundi nga 5 nga tera kuba ku mukono oli musajja olina okusajjala pulira kati va bagamba obiira n'omukazi asukka omu ogenda owono ebintu tebiri bulungi okwata bukwasi booda ng'osala odde eri nababuuza mu basiraamu obutaka ngo tebuliiyo ndowooza bo tebuliiyo yanga lwaki balina abasukka mu 4 kakati eno yonna pulaani ya nsolo kukyusa amateeka naye nga target bakkiriza olaba abantu saa zino beenda naye kakati baleeta etteeka eribawagira okumanya n'ensolo nzibu ekozesa n'abatukuvu bennyini okwekuba kati bayibuli egambye ejja kulwanagana n'abatukuvu kale ensolo webe nekuba gwe omutukuvu erina methods 2 webe nekuba gwe ereeta yakufaanana mutukuvu munno alinga omutukuvu nasooka akyojja gwe nti ekyo kisoma bulala si bwe kityo kinaba wekiti bagenda olaba nga mulimu mwenna muli byebimu ate ye ate kaline kakana ate ogirabye solo njiraba kakati ensolo eno w'osomanga mu bayibuli pulira nosanga wali ekigambo ensolo beast bintu bisatu ebirina okujjira mu bwongo ekisooka pulira bakabaka oba kabaka buli wosoma ekigambo beast teekangawo ki kings ekyokubiri pulira kingdoms obwakabaka mpulira ekyokusatu empires atakata be bafaanana batya fiiza nti yakoma empire era nabo bulinga bwakabaka lwakuba empire banene okusinga kingdom bana amatwale manene kale oba gayite matwale empire gabanga matwale mpulira kakati ensolo ekiikirira ekimu ku ebyo ebisatu mpulira kati tuddeyo Daniel yalaba ensolo meka 4 ensolo esooka gye yalaba akugamba ng'efaanananga n'osoma lukubikulirwa naye John yakiraba ensolo esooka yafaanananga lion kyekyo mu Luganda gye bayita empologoma ensolo efaanana empologoma naye nga erina ebiwawaatiro ng'ebya igo kyeki empungu y'ensolo kitegeeza yali adescribing obwakabaka oba kabaka oba amatwale bakozesanga nsolo mpulira kati amatwale ago tuddayo mu bayibuli ne tusoma gali gefaananyizako wegati oba gafunako okubikula okufaanakanako wegutu gega Babiloni tola nabbi Kaduneza we yayita Daniel amuvunulira ekirooto ensolo ekirooto kye yafuna mpulira ebigere biringa ate kire ate biki kakati ekweza ensolo y'ennya esooka efaanana empologoma ng'erina ebiwawaatiro ng'ebyempungu yali Babiloni mpulira Babiloni tekyakola ki tekyaliwo pulira nakugamba ensolo ey'okubiri yalina ebigere ng'ebyeddubu kye bayita beya like a bear y'ensolo ey'okumeka ey'okubiri obwo bwakabaka obwaga amatwale gaali gaba Persian mpulira bamendo Persians bebayita abaperusi nabo baali bamaanyi baali bata ku mulembe gwabwe abo ne bavaawo ate ensolo ey'okusatu gyakugamba yali nga efaanana leopard kyeki mu Luganda engo yali yefaanaganyamu ngaki engo
obwo bwakabaka obwokusatu nga bwe bwa Greece Obuyonaani mpulira baali awo kati ensolo ey'okuna gye twagala otegeera kuba ziri esatu katuzitegedde tuzimanyiza Bayibuli ekugambye yo yali yanjawulo nga nzibu terrible nkambwe mpulira yali terrible nnyo okusinga ziri zonna okusinga endala era nga ye yalina amayembe 10 mpulira kakati twagala tuddeyo ensolo eyo obwakabaka bwa Buyonaani we bwavaawo bwakabaka ki obwajja awo nti bwa Roma Roma yaddawa Roman Empire yensolo y'okuneeyo yali nzibu nnyo isi yakomera ne mukama waffe yeyo nga yali nkambwe simanyi ekyaliko paka kati ekyafuga olimanya ababeerero ne bakomawo tepowa yeriwo kati iyo gye bakugamba yina amayembe 10 mpulira so ensolo gye boogerako Roman Empire saa zino twogera ku Roman Empire oyinza obutakitegera bulungi naye nga ye Vatican kati eriwo yes mpulira edda bali bagita Roman Empire naye kakati Roma gyesibuka ensolo gyeri eyokuna eyegenda okulwanagana n'abatukuvu egenda okyusa amateeka mpulira Roman Empire that's the beast kale ekibuuzo kyaffe oba omutwe waffe gubadde gubuuza who is the beast tutegedde obwakabaka bw'ensolo yewa Roma ani akulembera Roma yaba papa sebo who is the beast papa okitegedde nkitegedde ensolo yeeyo amateeka gonna agenda kuvaawo agenda fubutukaawo awo eyo gavumenti eri strongo nnyo yekyasinze mu nsi yonna tuba tutandika nkugambye nti eno ensolo represent civil governance mateeka genda fubutukaawo ate manyi America is papawa isi papa alagise basobola okulagira president wa US tekanawo papa alina watatuuka atuuka wonna basija mu Bawarabu mu baki mu Basamize mu Bamonko yona agendayo papa tewali watatuuka sebo tewali oli bamutwalanga president w'ensi yonna yafuga ensi yonna papa era waayimirira n'awa order mpulira n'ogaana amawanga malanga gavaayo gakugolera ettumba nti lwaki ojemera omukulu tugeze n'ageza awa order nagaba bannaye saaka kuddamu kulaba ddembe ly'abantu nga lirinyererwa mu ggwanga erimu liri baneiba era nagaba president waayo wadde warning wokiddamu jakola yenaava mu yebiraka jakola ebitongole by'eddembe ly'obuntu by'ensi yonna nga bivaayo nateeveeyo AUEVeeyo EUEVeeyo balina oteeka ekiragiro ky'omukulu mu nkola bagambe kakati magalala tukusabule wugulala mukatono kati era olaba Gaddafi singa papa yavayo n'agamba NATO temugeza ne mukuba Libya tebali gikubye awo nzakubuulira tebali gikubye tebandi gikutte naye ate tasobola enkima tesala gwa kibi era kikisoboka nti ate mukisanyiwe neebeera ate esulewa kakati oli yakulira kiri ate agaye ate sikyali tekisoboka kyova yasirika ate nganyega n'abanga atali so that is the beast bwe bwobwakabaka kituufu kati wosoma Bayibuli ekulaga nti dragoni newaki newaensola obuyinza ate awo nitulaba ate ensolo nayo nefuna antichrist obiraba biri awo we bityo twalabye antichrist era yoyo kati ensolo bwe bwakabaka bwagenda okukulembera era asigala yoyo asigalayo omwoyo mpulira
yeye ensolo oba badde togimanyi. Tugitegedde. Otegedde ensolo. Tugitegedde. N'enkola gye genda okolamu weetegese. Nnyo. Sibula abantu. Kale mubadde balabi balungi nnyo okuva gye twatandikidde. Mwebale kwekuumira ku nsonga ng'ezo. Owulira ebigambo ng'ebyo tebiba tebitumala mu maanyi wabula byongera otuteekateeka mu biro bye tugenda mu maaso. Byongera okweteekateeka mwana wa Mukama era weenyweze. Weenyweze kubanga ekijja obanga oli mutiitiizi wetugenda wookya from hot to hottest. Kale obadde mulabi mulungi wa There is Still Hope, There is Still Hope 2, Tish TV, Testimony TV, ate ne Dream and Visions n'emikutu gyaffe emirala. So tusanga ku mukutu gwa TikTok There is Still Hope oba Tish TV, ate bintu nebisobola okubanga ate bitambula malidadi sana. Katwetolemu katono nnyo wetukoma tukyali ku nsolo.